it is so baby. Yeah, it's 10 can't get now. Oh, Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, Bakubira muziki bazina, bakubira chibali bazina, bakubira chikumba banoma. The way you moving so good. The way you dancing so good. Your color is a chocolate. You are my dad. And Sinamo, hot, Sinamo, hot. Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, bakubira muziki bazina, bakubira chibali bazina, bakubira chikumba banoma. Eno boze, eno nengoma, eno boze, eno nengoma, wano boze, wano nembola, wano boze. Yes. Mukwana gwagwe wamanga sente, mukwana gwagwe wamanga mali, mukwana gwagwe wamanga tende. Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Yes, 1 2 my check 1 2 bakaise Jagaban. Bazina, Jagaban, Jagaban. Isugena faba kulabusa sobolo kubanga twolekere kya Trace akawungezi ko lwaliro. Atinga nagamba isola bayo boy Fije Junior nga bujo representing. Jagaban, Jagaban. Bazina, Jagaban. Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Oh, bakubira muziki bazina, bakubira chibali bazina, bakubira chikumba banoma. Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban. Yesu wakaise Jagaban. Jagaban, Jagaban, Bazina, Jagaban, Jagaban. Yesu wakaise Jagaban. Bakubira muziki bazina, Jagaban. bakubira chibali bazina, Jagaban. bakubira chikumba banoma. Jagaban. None of them I tell them, yeah. Only stands alongside look at this. Baby, calculate, you know. Fully present with the police, I don't know. Sit. Yes, 1 2 my check 1 2. Yesu gena faba kula nagambe busasobora kubanga twolekere kya Trace akawungezi ko lwa yabana basula enyiriri bamise easy atenga nabaga buli Sunday tubera ko tospa bira bonfire buli Sunday tubera ko tospa nga tukikwasaganye bira bonfire Ankala Smith General MC abira wonga tukwasaganya ngo gasiyeko ne easy the business ate buli akusatu ebera comedy korospa kibera massive yaman ate mbanga Italia tugena ku introducing awo ka movie alishi buli Monday tubafaba kuleyo ka cinema yaman otosipa bend over do your thing, girl, bend over. Yes, nga bwe nabagambye tugenda faba kulabisa tusobora okubanga twolekera. Yes, agamba wanted. Yeah. Yes, I have to have it. Hey, Yo, Rico. I know this girl wicked and sweet now. You see me? Now bounce to the left, bounce to the right. Sit down.
out your hands and hold them. Now do the squatty dance. Squatty right. Squatty dance. Bounce along to the squatty dance. Dakota, squatty dance. Yesingabe nabagambye kadake kasemba sobora kubanga tukikwasaganya. Yes, I want it. Sabula tosikisa twolekere agambye atya. Give me to me, I want it. Aya bas. Yesinaya kadake kasemba sobora kubanga twolekera ekyatulesa akawungezi k'olwaliro. Yesinaya aya bas. Yesu gena sema ine kano bamuyise Bruno ke. Bamuyise Bruno ke. Tugena sema ine kano sobora kubanga twolekera ekyatulesa akawungezi k'olwaliro. Ngabwe nagamba istora ba your boy VJ Junior representing. Yeah man, EK Music kuza plus eduka namba F14 men interest out. Yeah man. Wow. Baby, I miss you so much. And don't go say you're not that baby. Yes, bamuyise Bruno ke. Bamuyise Bruno ke. Atenga agambye atya. Yeah man. Let's rock it. City boy. Gambye atya. Haha. Baby, your love is fire. Your love is fire. Your love is fire. Your love is fire. Kwa ayeya. Baby, I miss you so much. And don't go say you're not that baby. Inzo kukwagala nnyo ate omutima ne gufa baby. Ntwala nga bw'otwala kyusa mpoza mponya omutima onjagala. Your love is fire. Your love is fire. Tondeka bambinye n'otawaya. Sitting on top, baby, your love is fire. Your love is fire, don't think I'm being yellow swallow. Sitting on swallow, baby. I'm addicted to your love, more. Ndikutagamba cha Gamba cha Katameka woluno Takakona Tulo Cause you are my baby, you deserve it all. Wamponya bawala bakono Bonambala wanga kasasiro. Yeah. Away from me. Yeah. Away from me. Wow. Haha. Yeah. Ndiye nontawa. Music industry yaffe ebulamu omuntu asobola osuula layini tugamba tufu mu kayima nga kana Kalen B ng'osobola osuula mu layini nga ziizo eza rap ne kabeera so sweet kubanga kwe yakakwasaganya mu ngeri ensuufu Bruno ke. Ndikutagamba cha napokata mekoza woluno. Yes, omwita Bruno ke. Tulo cause you are my baby, you deserve it all. Yeah. Balabakono nambala wanga kasasiro. Yeah, gamba cha. Baby, your love is fire. Your love is fire. Your love is fire. Tondeka bambi ndiye nontawa. Yeah. Sitting on top, baby. Your love is fire. Your love is fire, tondeka bambi ndiye nontawa. Yeah. Sitting on swallow, baby.
fire tawaye yesa akayimba bakayita ntawa nga bwe mbagayi bamuyita Bruno K omulenzi ate nga musufu mu kyakola yaman yesa kasooke tulange ku bujja kiba kitukakaatikako okusobola okugezaako okulanga ku sinema ekigenda okujja kati nga kano John Wick ekigenda okubeera ekyokusatu ekisooka n'ekyokubiri gyebiri era abanayo mbinoonye kino kinagenda okujja nga just tuli ku mulamwa manye ennaku zose bukakuta akati era nga katundira ddala ebiteekanika ka John Wick. You shouldn't be here. Nice suit. Good to see you too. I need your help. After this, we are less than even. Escape. The high table wants your life. Would you help set the mood for our new guest? Yes, nga bwe ntyo bagamba nti Ike Music ze Plaza eduka namba F14 ku Menetro esaawa businema n'omuziki abukwasaganyanga ate Shafifo Service Center Shafiki Guns. You think you can take John Wick? You've got a nasty surprise coming. I've been looking forward to meeting you for a long time. And so far, you haven't disappointed. We can keep this up as long as you'd like. But this only ends one way. Yes, bakayise John Wick kigenda kubeera kyakusatu bakayise John Wick kyakusatu kisooka twakiraba Well, this for what? Because of a... n'ekyokubiri twakiraba kyo kigenda kubeera kyakusatu. Wow! Katusembeyo kano mulango then twolekere kyatulese bakayise The Dark Phoenix. Kano bakayita The Dark Phoenix. Njaga wekanye nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga bulijjo iranga kubisigalya zaffe bulambalamba okuva mu Vijay Junior Special nga bulijjo posi yukazi kwati kuona isokeri ba agency bafa abenjawulo kano kayitibwa The Dark Phoenix X-Men buno boto zetu bulaba nabagaba siyabika abantu bano banjagaliza mbere mu sinema lubeerera kubanga buno faba bufa bakula era collection yona ya Vijay Junior osobola gifuna. If you embrace it, Wow. you will possess the very power of a god. Yes, nga bagamba twetiyise kyali Fox wajja okutuusaako sinema gyetujja okuba nga twolekedde bakayita The Dark Phoenix ku luno muganda wange. Tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. What they don't understand, they fear, and what they fear, we seek to destroy. This is your fault, Charles. I'm trying to protect her. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes we want to believe people are something that they are not. By the time we realize who they are, it's too late. She's coming.
1,000 years. Yes, mukasi akatugera kuba tolekere kyatulese akawungezi k'olwaliro. Nagamba isola bayo boyivije junior nga bulijjo. Ku International Employment Agency galamire tugera kuba tulekera akasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. Ate nga tugera kuba tulekera akasaifa nga bagamba Ramstar. Begasoma kutuusyako sema gye twolekedde ne bagamba DB Pictures nabo begasoma akawungezi k'olwaliro. Njagala weekanye. Gambye twolekera mugo gwa sinema. Shafik for Service Center. Tugenda kuba tulekera mugo gwa sinema. Yakatandise bwati. Njagala olabe. Gino mukasi akaziba tezibuse wali kopita yakwate kubona yitawo. Neje sobora okweyongerayo. Era nga batugamba helikopita gyerokedde wayitibwa Arecibo. Tuli mu Puerto Rico. Arecibo ku side ya Puerto Rico. Helikopita gye yakwate kuba okujja. Kati erudda waliwo facility. Era nga mukasi akano bali bagenda maaso n'okweteekateeka. Warroad yali ebbali agenda ntulakadde nga kyebika akaseera kasemberedde. Nejjaswa kubanga ali ku bonkenke. Musajja wa family alina akafaananyi ka family yakateeka ne wali eri ku work desk ye. Tekino nga bagamba Bionin Industries Experimental Research Facility. Helicopter we yatuukira. Batugambye tuli ku side y'omu Arecibo mu Puerto Rico. Eno facility gyeri. Zibadde zibusa nga bagamba Donna ali on site. Donna atuuse. Dodi kwe kweteekateeka ke kaseera. Waliwo ekintu kye bagenda ogesa olwaliro. Yasooka n'abuuza ono nti Donna yamaze osayininga kono buli kimu kyonna. Yali yamala ddo sayininga tekikweraliikiriza. Teyandiyagadde akole ensobi. Kino mu kaseera kano bano baba bali eno nga babagamba nti Donna atuusiddwa on site era atwaliddwa main laboratory. Bonna ba technician personnel babeetaaga bagende bagezeeko okubeera present. Babayita. Dodi yakwate kubo najja. Balina ekintu kye bagenda ogezesa. Era te subject 345 bamutegesedde ali wali eri. Babikola bibadde nga sanduuke mwalimu soja. Yabuuza afudde ssaawa meka. Ndowooza wakayite ssaawa 7 n'eddakiika 15. Okay. Proceed. Namugamba kati ndowooza proceedinga. Mukole kye kyetaagisa. Njagala olabe. Waliwo ekintu kye bali mu kuyiiya. Kye bali mu kutetenkanya. Ono yakwate kuba n'ayitawo kyava ayisaamu akananka. Protoplasmic integrity looks good. Buli kimu kyonna okusinziira ku bwongo bwe kiraga nti kiri okay. I concur. Nange ndaba kiri okay. So kali ebisigadde biri gy'oli munaye Mr. William. Luli yakwate kuba n'asooka njagala weekanye. This man is dead. Yabagamba omusajja ono afudde. Yet his neurological data. Naye neurological data we ali active. We are going to take Tugenda kuddira biological brain ye. Tujetika tujimprinting mu test subject ene ya synthetic brain. Ulira. Put the mapping sequence. Namugamba kati njagala osooka oteekeko mapping sequence. Kali bagenda kuddira. Waliwo ekintu kye bakola era kye baagala ogezaako okuyiiya. Omuntu aba afudde ng'ebbanga terina bakuliyita mu bunnambiro. Obwongo busobola osigala nga bukyali active. Kali bano bo kye baagala bagezeeko okukopololako ekiyitibwa neural pathways. Bazikopololako nga bw'onookwata disiki n'ogiteeka mu kompyuta n'oggyako data n'oteeka kwa disiki eri n'ogiteeka mu kompyuta endala. Kati kye baagala okukola bakopolola memory ey'obwongo bw'omuntu oyo nga before tebunnaba kufiira ddala. Kati baagala buyinsatika mu synthetic Mapping confirmed. Brain gye bakoze. Oba ka robot ke bakoze. Donna basooka ne bamugyawo. Kati bamaze okufuna kye twandiyise neural pathways ezicreatinga memory. Okuva ku bwongo bw'oli. Initiate. Uli yakwate kuba najja. Kati alina osooka obwekkaanya abo arranging neural pathways as arranging nga bwe ziteekeddwa okubeera. Then alyoka imprinting mu katest subject kali ke balina ka 345. Bw'abiteekamu babiactivating. Bwe babiactivatinga omuntu abanga atafudde. Kibasigeza batransportinze obwongo bwe biological brain ne bagijja muri ne bagiteeka mu ka synthetic. Protocol Alpha 9. Oba ka machine ke bakoze. Yatandika. Batandika obuyitamu. Kwe machiringa kopolera data nga li disorganized. Nosooka omuteeke ebbali n'omuarranginga okusinziira ku ngeri gy'ateekeddwa okubeeramu. Bw'omala okubwarenginga n'okakasa nti buli kimu kyonna kiri mu position we kiteekeddwa okubeera. Frontal lobe, simanyi mental lobe, simanyi biki, byonna nga biteekeddwa okubeera bwe biteekeddwa okubeera. N'okakasa nti kati memory reorganized bulungi. N'olyoko imprinting mu ka synthetic. Kyaliko essaawa zino kyakola. Laba tagali. Site parameters, AP insular, primary answer. Bwe butyo ne butandika okwezimba.
neural pathways nezitandika okwezimba eza memory yoli gwe bagyewo nezitandika okwezimba mu kasynthetic agenda okulaba nga buli kimu kyonna kiri covered olwo stage zonna ziweddeyo kalinagamba ndowooza ke kaseera obwongo butudde mu ono wabula bakoprode neural data imprint eri complete kati kyekiddako kyabagamba oli kawa amasanyalaze soko kawa amasanyalaze te subject 345 n'akawa amasanyalaze andi soko lengera olabye kakati jwira memory y'olutuula muno nga katandikirawo kubira active sergeant bakaita sergeant afudde abadde sergeant katandika okoperatinga anti okalengera. Do you hear me? Bambuzo osobola otuwulira. Sergeant. Soko lindeko. Who am I? Kasoka ne kabuuza nzaani. Kavuddemu eddoboozi. Wangi? Sergeant. You've transitioned to a synthetic body. Bamugamba nti memory yo twagijje mu mayitiyo. Ne tugiteeka mu synthetic machine. Uba mu synthetic body. Take some time. Twala mu akadde kubanga kijja kwetaagisa soko twala akadde. Nuwomulo tabitegeera. Soka ne yetunuulira. Relax. Bamusaba soka kakane. Sergeant. Yo memory bagifunye. Nakwate kubona asoka yeyuza oluba. Tekekyanga ekatandika okwessekula. Ono yagamba mukajeeko. Mukashatinge down. Bageno kashatinga down nga biganye. Ne override eganye. Kanaka kafuuse zike. Tufudde ono kyakola. Yajambo ja socket. Wekafunia power charge y'amaanyi. Buyasika. Ono yagamba tufudde Katonda wange. Kiriaja sikane mukama we. Okimanyi nti koogedde. Anti bulijjo byogera. Nida bulijjo bikola noises naye nga tibiva amalowoozi tebyatula bigambo. Olwali osigena kulima binyiiza bunyiiza goge mazima. Namugamba tulina bwe tutuuse mu progress. Kono progress kusaidi yange ebira ne results. Tulina bwongamba nti progress nga buli kimu kyonna kifeiringa bufeezi kigaana. Bino ebintu ba shareholders bagenda kutandika okwekyanga. I moved my family here, made sacrifice. Nsada sekingi ku lw'emirimu gino family yange najeetika nenjireta erudda nsigazaayo bwe kati anti munaye kirabika tekanatuuka genda osooka ospendingeko time ne family yo eya weekend genda okuza amaaso okulengera lwoligola abasebo neurologist era nga kakensha mu bintu by'obwongo yakwate kuba navuga egaali najja ebbali. Ati onosonyiwa nze ekikeerezi munnange yabadde ateekeddwa okubeera nga in time family yamulinze dda tukabutuusi taata nakatawarake kazowi wow soko omuli ebigenda bitya gwe naawe namugamba alekerawo kunspyingako ng'akozesa akanankaako kuno kayitibwa ka spy drone katayagala nkole ki ziba tezirebusanga noonaze edi edi ogamba ki nyambaako soko nkwatireko wanaziro nga zikasatu bisuula katonda wange oyogede ne Jones gwe yanjogeddemu naye kali agambye ekyagobye essole ki tannaba kungoba ani gwe bagobye wama tewali gwe bagobye mani nze mali ndowooza bagobye nga kiwedde kikyati kali kate subject ka 345 owooza tekeyuzizza keyuzizza ebintu ne bigenda mu bukyamu bikyankalanye ekituufu kiri nti kase subject 345 kasobodde okwogera tukashatinze down naye temuyinza kuddira bantu ne mbajjanga mu kufa nga temunabakakasa bye mukola kyogamba gwe totwalangako mulwadde mu ER n'omuzengulu n'amalana kono mbikola naye ate byawukana kituufu kyayogerako byawukana n'osonyiwa kansooka enveewo neme kubeera mu mboozi eno
bakwate kuba ne bajja eruda balina okweteekateeka. Nze sigaana nkukiririzaamu. People could suffer. Yagamba nti ekintu kyemukola abantu basobola okubonaabona. He suffered. N'amugamba nti omuntu gwe basooka okukolako heart transplant yabonaabona. Naye tekitegeeza nti kati tekiyamba. Accident victims, Alzheimer's. Kino ekintu kisobola okuyamba abantu bangi abalina endwadde za Alzheimer's abalina biki tusobola okukikola ne kiyamba. Oba osanga kirina ekintu kyekibulamu ekikifuula omuntu kati nga omwoyo. Waayi bino tebiriko bya mwoyo. Wansi kasi obwongo bwe bugamba nti kati olina omwoyo naye tegubaawo. Okakasa. Kyogamba ffenna tuli ekyo. N'abaana bo. Otulabanga pathways, electrical signals. Niye amugambye tiriyo kye bayita bwongo kwe kye bayita mwoyo. Ezo zibeera pathways ezisindika electrical signals ne zikugamba nti olina omwoyo ne zigamba naye nga si bwe kiri. Mukazi namugase otyo bw'otula tetulina myoyo. Why? I'm just worried you're losing sight of what's right and wrong. Ekinuma kikimu ky'okutandisa okuluzinga ensonga y'okutegeera ki ekituufu n'ekikyamu. Manyi baby. Nesiga ngenda kitereeza tofaayo. Bwe batyo bakwate kuba ne bajja. Balina ka boat trip ke bagendako. It's called the Cheating Hussy. Yambuuza eryato baliyitani mu Cheating Hussy. Onzita. Kale. Taata akadde kagwayo. Okay. Tujja kuddamu tulabagane nti buterebu. Yakwate kuba najja asika n'eggaali. Bagenda ka boat trip ne family ye. Nagambye road neurologist, neuroscientist. Ekintu ekikwatagana n'obwongo kakensa. Ate kali kakyalike ka edi. Ko kali mu kiyitibwa reproductive human cloning. Kano kakakensa mu cloninga. Nga bono gamba nti okloninga emibiri gy'abantu. Kakakensa. Something that is Bored, embarrassed, possibly adopted. Bwe batyo bajja bawaya. Nga banyumya namu mpola. When we get there, can we go fishing on the boat? Bwe tunaaba tutuuse ku lyato tunaasobola okuvuba. Kona kiki ekigaana. Tewali kijjagaana oba osanga tulindeko eryato lijje kubanga enkuba etonnya namutikwa. Ali mu ggaali anyumyamu ne famire ye. Baabano. Ne munaye siina kye ndaba. Enkuba etonnya nnyo oba osanga tusooke tupaakinge. Agenda ogiraata. Roodi yeekanga kitulera kataba kigwemu. Mukasi abadde yakamuga siraba gye tulaga nje. Abato simanyi mulyoke. Tuli fine munnange. Ekyono kibadde cross. Kitegeera. Baba bagenda mu maaso. Omuti gwagwa ne gufumita mukazi we maaso. Gwayitamu ne gufumita omukyala. Ye n'akutukirawo. Roodi yalwana n'eggaali. Mu kulwana n'eggaali neeyitawo neewanuka okuva waggulu eyo nekkirira wansi waliwo engeri y'amazzi n'eryoka eyiringita njakala wekkaanya. Musaatu alwana n'eggaali n'eryoka eyitawo ne yeesolosa amazzi. Alimu ne family ye yonna. Pozi ng'ogasseko n'abato. Genda okugira ati ng'abadde engulu. Kuzza amaaso. Y'omukazi yakutukiddewo sikyamufumitiddewo. Agenda okuyitaayita ku baana. Atolowooza amazzi tegayisemu paka eri emmanga eri abaana. Ono yagamba kimutufudde Katonda wange. Nga Mukama anaakola ebintu olowooza si ye yekka naasimatuse. Abaana embeera olwedde gye balimu. Yatandika okuba omulanga musajja wattu. Olowooza teyatandika obeetika omukoomu. Olowooza baasimatuka. Yatandika okubeetika omukoomu nga bw'abajjayo. Abaleeta erudda. Yatuuka ebbali musaatu bambi. Kyava asooka kirya wansi ku maviivi ge. Abato n'abayisawo n'abateeka pembeeni. Yawulira ennaku. Abaana bonna basatu bafudde. Kyokka ate ng'ogasseko n'omukyala. Famire yonna eweddewo. Abantu bana. Ye yekka asimatuse. Kyokka ate talina wadde obuvune. Kiruma. Yasooka n'akwata omukyala. Katonda wange. Kali abalwo ne yafunamu ekirowoozo. Nagamba naye sooka olindeko. Tomanya.
yajja asooka awulugumya essimu yakubirawo essimu ng'obudde bukyali yakubira Eddie munywanyi we Eddie yajja agenda okuzza amaaso ng'alengera musaba asooka agipaakinga ebbali owaayi obadde bakasimbula ebbanga siddene gwe sooka omuli ekyekigenda maaso tobuuza bingi nagambye syagala obuuze bingi obireese kuno mbireese biri mabega mu ggaali n'ayitawo waliwo equipment z'abadde amutumye ne bakwatekubo ne bazijjayo jangu tugende gwe keutasegera ki ekigenda maaso muyisaamu ne baggukira ebbali olagera okuzza amaaso katonda wange yamubuuza William ki ekituuseewo ate babadde bagenda kabo trip n'eryato lyabadde lya Eddie. Oh no. Neda banayi tongamba nti ogenda kikola bwoti. You're not gone. Toyina kyogenda kuŋŋamba. We need to call the police. Twetaaga tuyite police. Or something, man. I mean... At least tubeeko kye tukola. Mugamba biveeko ebyo. William, the hell? What's the mapping sequence? Yamugamba jja tutandike mapping sequence. Yangwa tokirwamu. Dude, the mapping sequence. Yamugamba njagala routing mapping sequence. Va ku byaki. Tandikirawo. Bakafe banga tusiri awandoze shawa ngemo babiri. Kali yamugamba akopore data waabwe. Wa memory okuva ku bwongo bwabwe. Kopurako neural pathways. Bonna. Ira bwe batune mama robi kopurako bajja. Sase walisha abeko kyayiya. Tayinza kuleka family egenda bugenzi bwetyo. Bajje ruda mu laboratory. Just because I think Bionin it doesn't necessarily yamugamba olwokubanga ndowooza nti kisoboka tekitegeeza nti ate ngenda kikola. hard to do is only half. Namugamba ku nsi ya Katonda sigaana ebintu bino ebyokukloninga si byangu. Understand something here. Waliwo ekintu kyenjagala otegeere. The first few animals I cloned came out blind. Yamugamba mbu omuntu kwegamba ekintu kye nasooka okukloninga yavaayo muzibe. Abasinga amakloninze ng'ebintu byabwe ebyekyama biri mu face. Amatu gali eno ku butofaali. Osegera. So kati kino ekintu si kyangu. Just won't make a mistake. Tetugenda kukola nsobi gwe ky'obomanya. Yagamba tufudde. Kano kakakeesha mu kitwa reproductive human cloning. Gubula kamugambye. Clone a human being. Ekintu ky'okloninga abantu kizibu, ebintu ebikyali bizibu. But Lwansonga abantu enze cloninga bavayo bali awo biwemmemeku nga badifominze. infants. Okay, a total blank slate, and not to rub salt in the wound here tonight, but you haven't exactly worked out all the Nagamba kati ekizibu ekiriwo nze bwe mba cloninga nga maze ofuna DNA yaabwe ne mba cloninga. Obwongo bwabwe bubeera empty babeera nga baana bato. Ne bw'aba ali mu size ki obwongo bubeera bwa mwana muto. Kyokka ate already ekintu kitona bakiperfectinga ekyokuddira implant. Kwegamba okuddira neural pathways oziteeka mu kintu ekyatona bakiperfectinga. Something already has. Singa tukola ensobi gomanyi kye kiyinza otuukawo kono already ensobi yatuuseewo dda ekyetabbu kyaguddewo dda tetusobola kuddamu ebyo kali bajja erudda ne basiikana mayiti ze zino kasajja katukatuna Eddie We can know what happened. Eddie teri ateekeddwa kumanya kusiya kyatuuseewo gowe kakimanyiiko I need you to get rid of the bodies. njagala mayiti ozinzigirewo leka naawe William, I don't know if I... William simanyi totandika kwoza mbu simanyi gwe kasiya wange asobola okunyamaza sobola kuziika abantu bange memory tekijja kuva mu bwongo gwe funa engeri gy'okikola mayiti oba ogenda zikola kigwamanyi kasaya amaze dde ofuna kyo ekyokopura neural pathways ekyokopura memory y'omuntu okuva ku bwongo ekyo yakiperfectinga just ekikyafuuse ettagali it is to transport memory eyo nagimplantinga mu ka synthetic machine kati olwaliro tagenda teeka mu synthetic eri bagenda teeka mu clone kubanga kaliko ka Eddie kasita kafuna DNA kasobola okukloninga omuntu oyo yennyini jaswa kubanga obwongo bubeera empty kiringa kubeera ne hard disk nga tekuli kiriko kuba kiringa mwana muto nga yakava mu luuto nga talina kyalina ku bwongo kaliko kasobola okukikola naye kamugambye ekyomuntu kibadde kimpanga obuzibu ng'ebiseera bisinga bwe nkloninga abantu bajja badifominze nga badifominze mu ngeri emu oba endala. Everything you need to build a you.
kati amugamba nti byonna byendeese bye byetaagisa okuroninga omuntu. Mulimu obunanka bubiri, bupaadi busatu. Lwaki olese bupaadi busatu? Okimanyi nti neetaaga bupaadi buna. Kati nze akookuna nkajjewa. Neetaaga akookuna Eddie. Blood. Nsobola kakufunira ndowooza mu kooti ejja naye kati essaawa zino. Oyagala nkole ki? Kano kola baseewo buli kamu kali wathe $1,700,000 ejja $. Bino ebintu bya kampuni byenzigeeyo. Sisobola kumala geetika buli kimu kyonna n'enkijjayo. Owulira? Tugenda sofa kukola n'ekyo kye tuyina. Owulira? Yajja. Kakiba kitegeeza alina okukyuzinga ku bamemba ba family. Ani gwaba akomya gwabalekayo. Yasooka n'awandiika amannya erudda. Ku bamemba ba family alina okulondako ani gwabalekayo. Na mutabani we na mukyala we alina abawala be babiri, Sophie ne Zoe. Kali agenda kuba kalulu. William? Yamuyita William. You all right? Oli bulungi William? Pick a name. Njagala onondereko erinnya eriba lisigala. Erinnya eriba lisigala kuba sijja sobola kikola oli mulalu. Nze nvaako sigenda bikola kikole. Londako erinnya ly'omuntu gwe tuba tetukwasa nedda. Man, you pick it. Bino bigwa babyekolera. God damn it. Please pick a name. Bami nkwegayidde Eddie. Nedda. Pick the name. Nedda William sigenda kikola biveeko sigenda. You pick it. Bino gwe wabyereetedde gwasezewo bikola erinnya lyerondera ery'oba osigaza. Ndeka tonteeka mu kino. Lwaki oyagala nze mba nejjusa nvaako andekera ddala. N'asooka asiriikirira. Yadde bali n'alowooza. Bw'obeera ggwe family member ki gw'oyinza okulekayo? Kubanga bonna abaagala ebitekanika. Kiyakola yafuna erinnya lya Zoe. Kakayino baatandika. Zino poodi mwe babateeka lubanga lubuto lwa mukyala. Baba bakulira omwo mpola mpola okusinziira ku period gye baba setinze. The levels are everything. Yagamba kati saa zino kiraba levels nsonga nkulu. Chemicals zonna ze tuba tutaddemu okumikisinga okusobola okugezaako okufuna productivity y'ekintu kye twagala. Olina ozimu ntalinga. Oteekeddwa okuwakinga levels. Naye bonna basobola ofuluma at the same time. Gwasaaga tufulumeyo omu wayitewo ebbanga. Onzise. Kati alina ekyo nakyo kigenda kaluba. Yalina otula wansi asooka akole calculations kubanga amugambye bonna njagala bafulumeyo at the same time. Bonna abasatu abagenda okujja. Mutabani we, muwala we ayitibwa Sophie, ng'ogasseeko ne maama. Balina ofulumayo at the same time. Tayagala mbu ate onaafulume wayite wiiki 2 ate wayite omwezi nedda. N'agamba kisoboka okusiya calculation gye yakola yagamba kisoboka. N'ambuuza olina generator. Siina generator. Kale. Waliwo kye nteekeddwa okumanya. Yagamba ezo pooti ziteekeddwa kuluzinga amasannyalaze. Kubanga senga wabaawo sekendi 7 eza power interruption, ezo mashini ababa bagenda fa. Kiba kifa bufi kyonna kye tuba tukola. Kati oyagala nkole ki? Nkuleetedde buli kimu kyonna, nze sigenda kweteeka buli kimu kyonna. Kati generator essaawa zino ebintu nabiyingiremu ekisose. Yagamba kale tekitukooya. Yafuna battery. Waliwo ekirala kye weetaaga? No, I think that's it. Ndowooza ekyo kijja kukola. Yakwate kuba agenda asooka ayiye engeri gy'asobola okufunawo amasannyalaze ga reserve. Amugambye senga bafuna interruption within 7 seconds. Amasannyalaze kwegamba ne gakyankalana mu seconds nga 7. Productivity yonna gye baba bafunye at that time eba efa bufi eba tekyalina makulu. 17 days they're coming out. Munaku 17 bagenda kuba bavaayo. Figure out how to give them watershed consciousness. Wabula kati oteekeddwa okuba ng'oyiye engeri gy'ogenda ogezaako obaleetera okulowooza okuba n'obwongo. Wulira. What about Zoe? Yamugamba ate ye Zoe. Ogenda kikola otya? Ogenda kikola otya ekya Zoe? Kwajjukira Zoe yosazeewo ntogenda muzza. Every memory they had. Yagamba nti memory yonna gye baali balina ku Zoe. Ngenda badiriitinga. Ngenda basangulamu. Kati akyasobola okuplayinga around
ne neural pathways ziyakoporode okuva ku bwongo bwabwe. Akyasobola oziteeka wansi oba akyasobola ogezaako kwegamba ziri mu data form aba akyasobola ogezaako zekananya n'akuliyetinga oba n'abaako byajjamu. Kali agamba nti agenda kuddira bali abasigadde bonna abasangulemu Zoe babenga gwe batalabangako babenga gwe batawulirangako. Ne maama we bw'anaaba akomye omukama ng'ayambye ajja kuba takyalowooza kwegamba mu bwongo obwo ajja kuba takyalina nti yali azadde ku mwana omuwala ayitibwa Zoe. Gamba munayi sina kyakola kankusabire munange. Thank you. Webale Eddie. Good luck, man. Wagalisa mukisa bulaza. Zikasakolede kyobadde weetaaga. Kali balina kufumba bali. Within 17 days balina okuba nga bafulumyeyo. Emibiri gigenda vaayo nga jannaku 17. Ni ate memory egenda kubeera ya yazi. Laba tagali. Kali yadde bali. N'asooka akwata data. Neurological data. Neural pathways n'aziteeka erudda. Mukazi we, mutabani we, ne muwala wayitibwa Sophie. N'atandika okubadiriitingamu Zoe. N'atandika omudiriitingamu mpola mpola. Zino ze bayita neural pathways. Lengera tagali. Yakwate kuba n'adiriitinga. N'agenda ng'amusangulamu mpola mu bwongo. Genda ng'amugyamu mpola mpola. Bonna bw'atyo bwe yakikola. Naye obusungu bwe yayina yajja ebbali n'asooka akonkona buli kimu. Busungu bwerere bw'alina. Tukesera n'asooka yeebakako erudda. Prosesi egenda mu maaso. Zibadde zeeyusa ne wabaawo akonkona. Yali yeebase n'asiimuka n'osiimuka. Naani wuuyo? Owaayi agikonkonankona popo yo. Owaayi. Mr. Foster. Mr. Foster munange. Fe police. Ngenda uli abawoza police. Morning, officers. Anti munaye officer muje bali. No, sorry. Well, further my English. Yamugamba nti omanyi Oluspanyolo nedda. We're following up on some recent... Tulina ensonga ze tubadde tugenda maaso no following up. Abantu baba battule zaabwe. How odd. Kyewuunyisa. No. Nedda. No, they didn't. Nze zange tebaazibye emmotoka mweziri. Yeah. Olabika oli wa mukisa nti ye. Nothing out of the ordinary. Tewali kitali kya bulijjo kono tewali kitali kya buli kimu kyonna kiri okay. Let us know. So kati singa abawo kiba kituusewo tutegeeza munnange. Koye kali. Jukira battery yazibye. Okusia nti baali tebalina bwe basobola kujja generator. Yagenze ku mirirwano n'agenda mmotoka zaabwe ng'agenda babbamu battery. Okusobola okugezaako creatinga emergency power weyinza okuva. Twakwate kuba ntudda ku mulimu. Eri abaagenda bossi yamuyita. I feel compelled to comment on the... Yagamba nti munayi kino kinsindiikiriza nga njagala kwogera ku nsonga ya kyaliwo sikyamulaba. Anything about that, would you? Tolina kyomanyi ku nsonga ze. Just that he has pneumonia. Kyensobola okugamba nti alina pneumonia. Walking pneumonia. Pneumonia? Yeah, walking pneumonia. I spoke to the board. Nayogedde n'aba board. Unless 3:45. Ne bagamba unless 3:45 asobola okubeera active. Ekitali ekyo bagenda tushatinga down. Would you like a nice reference letter? Wandiyagadde nfunye reference letter esobola okutegeeza kye mbadde ngamba ekya shutdown. I'm sure he'll be in soon, you know. Kakasa ajja asobola okugezaako kubanga information agifuna. Eno ekintu kitambula. Gagenda eri bagambye nti senga kati subject bisatu ana mu town tekasobola kubeera active. Bagenda shutting down business yonna. Wachi basegeza tebijja sobola kola. Kali nekyewunyisa kino baali bakigezesezzaako ku bisolo. Ne bakwate kubo ne batransferinga
neurological data ow'enkima ne bamuteeka mu ekyo ekiri croned ne kibeera active ne kati yeebuuza lwaki ku muntu kikyagaanye. William, ki? Hey, I just talked to John. Why mbadde njogera ne boss waffe John Z. Working, he's going to shut us down. Agambye tusenga kali kate subject bisatu ana mu town tetuka activating abagenda tuchatting down. They're going to come looking for. Ate singa batuchatting down kiba kitegeeza baba ino okubala ebintu byabwe bayina. Singa bakizuula nti ebintu ebisinga Okay. tebiri wano biriwo bagenda tusiba. Where? There? Kati soko je. Jangu eno. I gotta go to work. Why nina okujja ku mulimu obadde ki? Why tombogolera kuno sikubogolera naye? Okay, sorry. Kale onosonyiwa amadde mbogola mu ngeri mobe endala. You have pneumonia. What? Olina pneumonia kono ki? Kiki kyotegeeza mu nnyanja pneumonia? Kati yasalawo asobole okuripotingako ku mulimu. Yajja. Amugambye nti kwate kubo olina okujja na list levels ozimonitalinge. Yajja bali ku workday. Jeez, you look like hell. Ne gufaanana bulala. N'akolola nti alina pneumonia. Maybe something herbal? Kiki weetaaga ekintu kyonna ekiyinza okuyamba. Pneumonia. Just ninamu ka pneumonia. Okay. Bosi n'akwate kubo n'agenda. You're here. Ekirungi ozze munnange. Before I can get to work on 345's neural junction specs. Yeah, but not now. Yagamba nti mbadde njagala nsooke nkubuuze kubanga njagala kola ku MF interface for the silver replacement. ku neural junction za 345. Nze nsoose gweleka naawe. Abaye musooke muleke kale kansooke mbitulemu ndabe. Mu neural junctions jukira kaliwe kekyanga ketaagula ebintu ebisinga ne kabi disconnectinga. Tulabadde aze mubuuza waliwo ebintu bye neetaaga nsobola okugezaako kutegeera. Nsobola okukola ku neural junctions. Neural junctions kwe gamba zibanga waya ezika connectinga ku bwongo. Synthetic brain gye kayina. Zabadde zijankaranye waya eziconnectingayo. Uli akwate kuba n'akomawe eka. Ngenda okuzza amaaso munnange. Muwala we yeka. Muto gw'atasobodde kuzza. Kiruma. Kale ayitawo asobole okwolekera ewaka. Agenda okuzza amaaso alina gwe yasanga avaayo. Gyebaleko. You don't remember me. Math's teacher. Nze ndi musomesa wa maati munnange. I can explain. Nsobola okunnyonnyola. Bangambye. By unannounced, but Matt hadn't been to school. N'osonyiwa okugwa nga sirangiridde naye ate maati munaye abadde amaze ebbanga nga tasoma nenjagala mbuuze ki ekigenda maaso. Well, I hope that clears everything up. Era bw'atuuse munda kasini we n'abaako kyamugamba. Kansubire nti buli kimu kirikirya kati. Aya. Nayitawo ayingire munda mbuuze. Omusomesa ate omugambye biki. Agenze oyo. She said she had used. Azewana nga asimanyi ayagala kozesa kinaabiro nze nga bintabudde. I don't know. What was I supposed to do? What did you say? Kati omugambye ki? I said that. Nze mugambye nti Maati yafunye chicken pox ne babatwala ewa jjajjaawe. Bajjajjaabe baafa naawe. How am I going to explain? Kati nze ngenda kinnyonnyola ntya. Nze simanyi William kati gwanoonya ky'oba obagamba. Nze saagala onteeka ebintu bya bulimba. No. Oba yisomanyi nti bino biyinza otuukawo nti nedda. Sokoleke mukazi wo gy'akola bakubyeyo essimu. Of course ebbanga lyamaze nga tagenda kukola balina okwebuuza ali luddawa. Mbadde ndowooza bingi kati oyagala nkole ki? Kituufu obadde olowooza bingi. Kale biri bitya? Baweze mubiri guweze kati. Amugambe naye olina otandika okuyiiya. Kubanga singa batandika okugezaako okubeera absent wajje bateekeddwa okuripotinganga tugeze ku masomero tugeze omukazi alina clinic gy'akola kubanga alimu olusawo omukazi ye kennyini. Bagenda tandika okwebuuza ki ekigenda maaso. So you have to play okakasa nti eyo life tevaawo. Abo nabo ne basigala nga bali eyo baleme tandika kulingiriza nnyo. Yajja n'akwata amasimu gaabwe n'agakonectinga. Oli message mudidi ezijja. Keri yajja asooka awandiike principal. Andi ku nsonga ya Sofingo gasyeko ne Maati. Bagenda gira basomere ewaka for some time. Yo n'asindika. Waliwo abuuza Maati oliwa Maati oliwa. Olyoke kablaza tukyali basya piiri wanyigire sikutegeera. We naye alina okumuddamu. Yamusindikira message. Waliwo eyasindikira ono message n'amugamba teweesembereza Juli wa tabbu. Ate kiki kye yakoze?
abadde agenda maaso n'okwemolera ku bbiyawo onono muwala we ayitibwa Sophie maibia Yohani boyfriend wo sibo kabadde kamwemolerako ennaku ezo ate agenda okulengera nga Yohani asindika message bazadde bembu tebaliyo wandiyagadde okujjako no sikiwandi grounded oli grounded kumala bbanga ki nabe embwene yagala kweggala muwala wange paka nga mpesesa emyaka 18 Really gonna shut us down. All I know is we need this robot ready before. Kituufu bagenda tushutting down. Kimanyi kiri kimu kyokka twetaaga robot ento giteeketeeke before dono mulala nga tanaba kuleetebwa. Katene yakwate kubona gerudda. Waliwo ekintu kyagezaako okulwaninga kye bayita assimilation. Before nga tanaba ku imprintinga neural pathways zino mu cronies ziri ze baleeta ayagala asooka akola assimilation alabe wabula kimulaga assimilation zikyagaanyi bikyagaanyi waliwo ekibulawo kyatategeera tamanyi lwaki obwongo bw'omuntu bukyagaanyi memero z'omuntu bwe ziba zitudde mwe bazitadde zikyagaanyi okuadaputinga genda okulengera erudda banga nno lyetoolola olowooza no nakyala tavuddemu kusya kubanga lyabawadde oli ninga yamusuubiza nti bonna basobola ofuluma at the same time soka n'akolamu awo calculation mu 17 bateekeddwa okuba nga bafulumye n'abaali wano boosi we yamuyita Eddie Jones yamuyita n'abaako byamugamba n'ekyebika tebyali birungi baavayo nga kuyomba kwereere yasooka n'addamu n'atunula neyeebuuza weewagaanyi lwaki olaba assimilation program egezaako okulijectinga ekyagaanyi agamba ki ekigaanyi ddala mutufuwa ewalemye weewagaanyi kyali we yajja sooka alondawo amawulire gonna baagasudde wano ettali Jesus, man. Yesu Kristo Katonda atofaanana nga asula oba muki? Someone who's actually up to nefarious shit, by the way. I'm not ready. Sinaba kwetegeka. Nagambe ennaku 17 na 17 ziweddeko kati baba bamaze otuka mu sejje tubaagalamu. Nze tombuulira. Edi soko lindeko. Nedda. Edi lindako naawe. Katonda wange. Edi soko je naawe jangu. Ulengera ekyo. I still don't know why. Sinaba kumanya lwaki akantu ako kekyanga. How can I be certain it won't happen to them? Yeah, well, Christ, man, you should have thought about that 17. Yagambe ekyo twandibadde tukirowoozako bifo nga tetunaba bateekamu na 17. Precisely. Kubanga essaawa zonna 17 kyebateekeddwa okubeera. They keep aging. Wabula singa basigalamu okusuka enna 17 bagenda kukula ku sipiidi ate tenkanika. Omukazi ogenda mujjayo ng'akuze ng'akaddiye muwala wo ng'ali menopause mutabani wo ng'alina ekiwalaata osekera mu nnaku ntono ne bw'onooba osobodde ogezaako kitegeera amazima ga Katonda mu gulu bajja kuba basusse ku age bwe baafiira abantu ogenda bannyonnyola otya nze kinewuusa okuba nga tolina kutya ssaawa zino kono ndowooza yasigaana lowooza What's it like in jail? Nange kandowoozeeko bwe kibeera nga tuli mu kkomera. For $30 billion. Yakwate kuba najja erudda. Yajja. Omanyi kye ngenda okola? Ngenda basedating nga tubajjeyo tubasedating. Era ng'agamba nti obwongo bwabwe ngenda buteeka mu brain state kwe gabeeraawo nga buli. Agenda bateeka mu kkoma. Yagamba okimanyi tusobola basedatinga kusuka ssaawa 7 mu 2 ze ziringa ennaku 3. Osegeera. Bwe kiba kigaanyi ngenda kusaba tubataminating mugamba soko nyambe kwekyo kino kamugambe ennaku 17 ziwedde senga basuka ennaku 17 zenabadde settings bagenda tandika okula ate enkula ey'ekitumbaavu kiringa mukazi kubeera na mwana mu lubuto ng'ateekeddwa muzaala myezi 9 emyezi 9 ne giggwako n'akwata emyezi 10 kwegamba agenda okuvaayo ng'afuuse ekirala kati ate ekyabano process ate ebedduka nnyo kamala amugambe ojja tuka essira ogenda okugjayo omukazi oyo nga mubutuufu akaddiye ogenda okugjayo muwalawo ng'ali menopause omulenzi ng'alina ekiwalaata abantu onoobannyonnyola otya beetaaga lisi baveeyo nga bakyali mu stage we baafiira kubanga singa basukkako ku nnaku 17 bagenda kweyongeramu obukulu onoonnyonnyola otya abantu batuke omukazi ng'alina envi ewaka
Katwena agenda kuza amaaso omukazi yava yali perfect. Kyamwewunyisa. Nagamba tukikoze buladi. Kuroni evuddeyo ngeri so perfect. Teri deformed mu ngeri yonna. Obugera ayina bwebwo, obugara ayina bwebwo, amatu, amaaso, ne face yeyo yennyini. Kano kyekyabadde kikeeraliikiriza. Thank you. Kati ali mu koma. You got it. Tukikoze. Bo bali perfect, balina tagali bali okay. You got 3 days, man. Wabula ine naku 3. Yeah. Naku 3 wekigana we have to terminate. Mugamba nkitegeera. Naku 3 yiyiza mu naku 3 ze ssaawa 7 mu 2. Kubanga abatadde mu koma kati. Abaitasobola basussaayo naku ziwera 2 nga bali mu podi. Kamugambye singa basuke naku 2, singa basuke naku ze twaba settingirako. Enkula gye bajja okula tojja jjagala. Onogenda omujjayo nga mutuufa. Namugamba kati kyolina okukola muteeka awo tetuganyi omutadde mu koma. Naye yiya within 3 days. Era ne kamugamba kamukutidde ekintu eki. Within 3 days woba olemeddwa, we have to terminate. Kubanzi saagala funa buzibu. Yadde bali n'asiriikirira. N'alowooza. Nabagambye tuyikaitwa replica. Lije jwa spadasho jenga bulijjo. Shafiq for Service Center. Bali bakyasinika message muna yenkumisinga skali tuyogenda ku daddy. Yasoka nafuna data wakali akantu lwaki kekyanga. Lwaki kekuba. Banange. Tachieba katachakora chi. Ate bwagira nalowooza ku mwala we yete yakomyewo. Kiri kyakoze ekyo okubateeka mu koma kibayamba okubanga tebakyeyongerako kula. Nene babeera nga bali mu koma. Abatadde mu induced koma. Obwongo bwabwe bwote kuli kiriko. Bakalu. Nga bw'okiwa tebali yalina okuyinsatingamu memole zaabwe. Ninga bakalu balinga baana bato. Nako zigwayo z'obuyiso buno. Yakwati kuba n'asembera erudda n'atuuka wali omukyala. Kayiso n'akayisewo n'asooka akateeka erudda n'asirikirira. Yajja musatu bambi n'amukwata kumunyweza omukono. Agamba nalowoozeza nti nsobola okukikola kandi n'asizewo abataminating. Kyabika kyo kiganye. Ndowoozeza nti oba osanga nsobola okukikola nekirabika kiganye. Abatana bakuba kayiso kabazikiza. Esimu nevuga. What? Wanji? Have you been avoiding my... Simanya na kuzoto kyagala kwata masimu gange naawe. Bill? Biru, kati agenda okwata bwati ku mukyala. Much money has been invested in... Omanyi ssente meka ze batadde mu research eno. Waliwo ekintu kyalaba ku bwongo bwa nakyala. Bw'ajjako omukono. Lindako. Bw'azzaako. Bw'azzaako. Waliwo kyaseesiize. Sukolinde kuwama kirabika bulijjo kyekibulamu. N'akubira Edi n'amugamba jjangu. Aba agenda okonkona gwe jangu. We've been looking in the wrong. Okimanyi bulijjo tunoonyeza watyamu. Anti era onkutte kati sibitegeera. Nyagamba si bwongo. Mubiri. It's so obvious. Ekintu kiri obvious. Ekintu kyangu nnyo lwakuba ffe tuba tetukitegeera. Ekya kibaaba. Follow me, Edward. Gwe sooka ongoberere jangu nkulage. Yakwati kuba n'amuyisaawo sooka ojje nkulage. Nze nkitegedde. Yamuleeta erudda. Flat. Yagamba obwongo bulaba buli flat. Kati lengera.
bwe mukwatako nga buresipondinga osegera. Our mind is a blank slate. Yagamba nti obwongo bwono buli blank slate. Experienced a moment of consciousness. Era ng'agamba tannabageza ku experience nga kye bayita moment of consciousness naye ate obwongo amawugwe gakola. Voluntary functions. Anti amawugwe go galina kye bayita voluntary functions. It has a body. Ekikulu kya byonna bw'obwongo bukimanyi nti bulina omubiri. I was missing. Kyekintu kyembadde missinga mu kino. It has electrodes and wires connected to steel and titanium. Yagamba nti kali akuuma ko kali connected ku byuma. So kati bwe tuddira obwongo biological ne tuteeka mu synthetic. Kati bwe tuteekamu obwongo yoli bw'azuukuka agenda okulaba ng'alina ebyuma. Freaks out. Ekitegeeza freaking out before nga tannaba nafuna subconsciousness. It's a chance to reach watershed consciousness. Wama nkitegedde. Transplant rejection. Kiringa kwegamba bw'onoba tukola transplant. Omutima nga tuguteeka muntu omutima ne gugaana transplant rejection. Kane kino bwe kibeera. 3-4-5 solution, but what does this have to do with your... Kati tulina okukola tulina okugezaako okuddira kwegamba obwongo bwoli bwe tubujja eri ne tubuteeka mu ka synthetic tulina okubutegeeza nti ogwo gwe mubiri. N'agamba nti ekyo kiri kwoli naye ate ono. Yagamba kye tulina okukola kikimu kyokka ffe kuddira bwongo bwoli tubuteekemu ono abe ng'akimanyi nti guno mubiri gwe. Bwe genda oyinitiating onamugamba olina omukisa gumu bwe kigaana aba agenzi tetubiddamu nti kaali genda okole mapisikwe genda oyinitiating osobole okuimprint. Kati ye kyagambye nti ekibadde kibawo obuzibu babadde baddira biological neuropathways ne baziteeka mu kantu akali synthetic ak'ekyuma akazimbe akakola obukozi. Kati obwongo bwoli bwe buzuukuka bugenda okusitukawo buti nga bulaba buli mu kyuma before nga tannaba na kutandika kufuna subconsciousness kekyangirawo ne keetaagula kwega omuntu kiringa muntu keera ng'obadde ofunye accident n'ozuuka nga olina okugulu kwa kyuma ne weekanga kino kiki nga tokufiiringa kadde kiri bwe kibadde. N'agamba naye singa tuddira obwongo bw'omuntu neurodata oli ne tumuteeka mu information nti ekintu kyatuddemu gwe mubiri gwe aba tagenda kwekyanga. Kati kyalina okukola kukali kate subjects 345. N'agamba naye ono ulire kati omubiri aguyina tulina kukwata bukwasi kumuteekamu ye agende ng'akidevelopinga mpola mu subconsciousness kubanga kati bw'obwongo bw'ayina ulide bumugamba nti guno mubiri niwankubadde obwongo bubadde blank slate kwegamba nga tekuli kiriko naye obukosi bwo bukimanyi nti guno ki mubiri. Kati bwe tunaamussaamu ye bwe bina memory bw'eneetuulamu ajja situka busitusi ng'akimanyi nti gwe mubiri gwe. Ne bassaamu ne balinda balabe bamaze okuimprintinga obwongo babutuuzizza mu bwongo bwono memory yanakira bagituusiza mu bwongo bwono kali wali kalinda kalabe tandika omuyita munnange tandika okwenyenya tatandisa okujogomera Yesu Kristo tufudde birijectinze biganyi tugenda kola kikono sokolinde kino bakiyita synchronizing memory gye tutaddemu egezaako kwadjustinga ku bwongo buno kubanga si kwebadde eteekeddwa okubeera era bwemala okwadjustinga nefiitinga nemaze osynchronizinga n'alyoka adda engulu yeewulira mugonvu anti bebi munange yasooka n'amukubirawo akayiso ate kati okola ki ngenda sooka mwebaseemu sandiyagadde mukazi wange ogasseeko n'abaana bagende ozuuka nga ennyumba eyeefaananira nga bweyagala naye gwemanyi ki kye tukoze bulaza kyekintu ekyabakabi ku nsi ya Katonda naawe ekyokoze kwegamba ku nsi teyali akikoze kibasegeeza basobola okipinga omuntu ku nsi fo okumala emyaka nga 100 nga all they have to do balina just corporal neurological data ne bamuteeka mu kintu ekirala kibaba bakoze muntu asobola okubeerawo okumala ebbanga. Why? I hope they're going to be okay. Kansule bagenda kubeera bulungi. Tukikoze. Soko mpo bugalo mwana nze nabadde natidde dda. Family yagikomezaawo jasi mubuzemu member omuyeka naye. I'll see you at work.
ndowooza tujja kulabagana ku mulimu nti butereevu bajja sobola okwasaganyizaawo mpola within 17 ndowooza within 20 days kibadde kimusumbu abadde amazino kitegeera yaggalawo ebbali kompyuta ye data yenna amuyina olwo kye bayita algorithm nga bonogamba nti ebibalo kwaba akikoledde okusobola okugezaako okufuna results eziri progress kwegamba eziri successful yabateeka gyalina obateeka kati bo basituka ebintu ebisinga kati nga accident bwe yabidiritinzeemu kati bwe basituka nga ennaku endala za bulijjo ez'ewaka bwe basituka gamba kati kyekiddako bwe batyo batandika era yatandika okugyayo ebifaananyi bya muwala we nnaku ey'ekitalo bambi yabijjawo olawe gwasingira ddala okwagala naye teyalina kyakola ebisuula ebbali nan'okubyokya ne kano n'akayisewo n'asooka akateeka pembeni zaawo naggalawo bulungi nnyo maziga gamuyitamu keno yakwateko najja omukyala yeebase bolaba abo emibiri gyannaku 2 gyannaku 2 gyabadde mu pod for 17 days ninaku endalowooza nga 3 ebweru nnaku 2 emibiri gyannaku 2 wabula obwongo bweba emyaka kene omusaatu agenda ogira bwati kuzuukuka ate nga omukyala waali mbuliri gero zuuka nga omukyala taliwo aya omukyala ali ludda wasooka olindeko yafuluma emisinde embirombiro najja nga amunoonya waaye yajja amunoonya magezi genda okuza amaaso nga sebo yakedde ali mu firiji bali nabo bakedde funa ku byakulya bane buli omu ali atyako noffe tuli fine nze enjala ennoma ngenda sooka ngene enzirukemukko olabika nga akooye simanyi weebase weeraba gwe kangene nsooka enkajjuzeemukko kale kankwagaliza okudduka obulungi taata togenda kulya ku byakulya storeki yes ebyokulya ngenda kulya tewali tabuleeta oba atandikire wasimalina kumanya ate oba leeta Sophie oyagala funye nekkabalagala naawe Sophie bamulaba taata musanyufu ebitategerekeka taata olwaliro nga musanyufu nnyo nakyala wuno agenze kajjuza yajja yakatandika disesi nene nnyo kiri awo kubanga atera okikola anti munaye njagala kali mukazi wattu aba agenda otuuka ebbali olwo ekintu ekyamwewunyisa akabengo kamuluma jwira ebyomunda byonna bigezaako kwadjasinga bwadjasinzi kati abadde apushinga nnyo omutima tegunatuuka kuba kumpushinga gy'abadde agupushinga kati ate ye memore ye yamanyi nti ekyo abadde akikola kibadde kya buli kaseera ebadde rutini ng'akajjuza era ng'omutima naye kati abadde yakaddukako katini omutima gulina engeri gye gumulemesezaamu amata gano bagatuguzizza ate nga gayitako kale temufaayo ekyamata ngenda kikwasaganya tugende n'ebiriwo agenda okuza amaaso nga yedi amukubira anti ab'okumulimu bankubira bannange kanzige n'akwateko we najja erudda
Yeah. It's me. Yenze. The donor inbound 30 bagambye balina dona gwe baleeta. My family just woke. Family yange yakazuukuka. But it's gonna be Kyamukisa okuba nga azuukuse naye gwe kyomanya singa tojja bagenda tushatinga down. down. We get exposed. Ate singa batushatinga down tugenda kubeera exposed. Nkwegayide kwateko bw'ojja ku yafeesi olinda ki? Kuwaye gwe William. Hello? Yeah, okay. Kale ngenda kujja ku yafeesi tofaayo. Awulira ate ebigweno mu kiyongo. Buddy, you okay? Yababuuza baye muli okay? I'm fine. Jason abadde afunye mukakaati kiri okay, we are fine. Right? Simanyi oli bulungi gwe. Yourself today. Kiki olwaliro? Going to the lab. Ati ngenda ku laboratory. Baby, we're good. Ffe tuli fine tetulina ttagali osobola ogenda n'okola by'olina okukola. We'll still be here when you get back. Wonookomerawo ffe tugenda kubaawo gwe kyoba omanya. Osegeera. Kakalino waliwo dona gwe baleese. Alina ogenda akole ki ky'ateekeddwa okukola. Ekyokola yakitegedde era akimanyi ki ky'alina okukola. Yakinyonyodde Eddie n'agamba nti obuzibu bwe tubadde tufuna kwe kwa uploadinga biological brain ne tugiteeka mu ka synthetic kwegamba oli bw'azuukuka agenda okulaba bw'abyoma nga teyeefiringa ng'ate bw'abadde ateekeddwa kwefiringa. Ekyo ne kimuleetera okwekyanga. Kale aba ali eruda n'asooka alowoozaamu n'agamba naye William story kikati. Kino kiri negative tekigenda kukola. Too corrupt. Kiri corrupt kwegamba brain eri so corrupt. Bosi abaddewo ate nga ino chance gye badde balina ensemba. Mwana ki ekigenda maaso kombulire. I couldn't do it. Munaye mbadde sobola kikola. I couldn't put another person. Mbadde sobola kuddira muntu mulala muteeke mu ttagali. Blaza kana akaseera kakyamu kolonzo otandika okwekuba mu mutima. Okiwulira? Esaawa zino bagenda tegeera ki ekyatuuseewo kubanga singa tozza kakanankaako singa tokakolako ye ttagali gye tugenda ofuna. Mbuye yeekubye mu mutima. Ekituufu si nti tayagadde. Yeekubye mu mutima n'agamba sigenda kubonyaabonya muntu mulala wa bwereere. Oli n'amugamba nti akaseera kolonze okwekuba mu mutima kakyamu nnyo. Bagenda tushatinga down. Bana tushatinga down. Bagenda kwateko bagende bakizule nti olina ebyuma bya kampuni. Ne family bajja tandika okulonza balowooze nti gomanyi. Ne wandibadde weetereza nga obudde bukyali 3:45. Test subject eyo eteekeddwa okubeera ng'eri active. Baleme tushatinga down. Yajja n'asooka afuna kano. Kubako porra neurological data. Kalinga ka disiki kwe bassa. Kali okumanyanga musawa muzibu nnyo kyeyakola. Yasalawo bwekibeera bwekyo then kakyegezesezeeko nga ye. Agenda kwekopololako data. Nejjukira waliwo olukato. Waliwo olukato lwe basooka kusooseka mu liiso. Ne lulyoka lukwata cortex gye bajja data. Yaleeta n'aseeteka bulungi nnyo. Simanyi oli munda eyo Biru John zaze. Yeah, gyendi. Nze. Buli kimu kiri okay story ki? Yeah, kiri okay. Kati dona ki ekituusewo olwaleero? Tujja funa anaddako. Katusabe bw'anaaba gy'ali. Kubanga embeera yayonoonesa edda gwe kyoba omanya. Asooka yeesetinga bulungi n'aguma. Neenyweza. Agenda kwekuba olukato. Kati agenda kwekolako mapping sequence. Agenda kwekolako mapping sequence yeekopololeko data. Uwe! Wabula kiri risike singa tobeera steady osobola ofumita ewa kyamu n'ofa. Kino kye bayita mapping sequence neyeekopololako data. Mom, have you seen my cell phone? Mama odabire ku simu yange. Well, your whole social life doesn't depend. Nange yange yabuze. Okay. Anti obulamu bwo tebwesigama ku simu. Troll, did you take my cell phone? Gwe simanyi olabyeko ku simu yange. Ate nga ngijeewa. Mama waliwo ekintu kyatategeera awulira alina kyamisinga. Waliwo ekintu kyamisinga awulira. Manyi okubirawo ng'owulira waliwo ekintu ekibulawo. Naye nga tonnaba kitegeera ki. Awulira waliwo ekibulawo mu life yaabwe. Eddie. Gwe story ki?
Jesus, are you... Yesu Kristo bannange. William. Simanyi okaaba William. Tungamba nti. On yourself? Are you out of your mind? Have you... Ava kwekolako mapping sequence. Oli mulalu. Batshit insane. That could kill you. Ekintu kyokoze kisobola okutta. I'm going to upload my ngenda ku uploadinga neurological data wange. going to be me in there. Muteeke mu kate subjects 345 nze ngenda okubeeramu. Osegera. Soko je nkunyonyole bwe ngendo kikola. We start with a scan of my body. Yagamba tugenda soka tu scaling omubiri gwange. Information yo tugiteeke mu memory. Okay. Kwegamba ngene zimbe algorithm. Tricks the synthetic brain into thinking that it's... Kwegamba tusobola okugezaako tricking a synthetic brain. Nti mubiri. My mind inside will be able to... Kati bwe tunaba tutaddemu bwongo bwange oba nga tutaddemu mind yange. Kyonna kye naaba mbuuza nja kuba ng'eyeebuuza. Osegera. I'm the control. Nja kubeera nga ni in control y'akantu ako. Nja kuba nze mba nkatuddemu. I'll start writing the algorithm. Kangene nsooka empandika algorithm. Osegera. We still going tree shopping tomorrow? Katunakima omuti enkya. Agambye balina tricking aka synthetic brain ke balina. Kali kati subject 345. Kati agenda soka scaling omubiri gwe. Agu implying mu memory ye. Gyagenda okuimprintinga mu kantu kali. Buyabayi ko kabenga baka tricking nti ebyuma mubiri. Remember what I had for dinner last night? Kwegamba kaleme gesako kupanguluka singa kabaka jengulu. Didn't we go on a boat trip? I don't remember going on a boat trip. Yagamba ekisinga okwasena kutwala tuteekeddwa ogenda ku boat trip sijjukira oba twagenze ku boat trip. Mukazi no waliwo byatandise osikaasika. Kids. I'm asleep. Yambuuza abato bali batya. Kuona abato beebase. It's okay. Maybe you have what Sophie has. Agamba n'omwana naye Sophie ali tali okay alinga alimu olusujjasujja. Kono oba osanga naawe olimu olusujjasujja. Bisigadde tujja kulaba ku makya owulidde. Ko ye kaali. Kali bwe buzibu obuli ku memory y'omuntu. Ebiseera ebisinga omuntu asobola okwerabira ekintu ni wayitawo wayinza n'okuyitawo omwaka n'akijjukira. Memory eddamu ne kwegamba pathways ziddamu ne zigenda nga zeezimba mpola mpola cells zisobola okuddamu ne zizimba neural pathways. Memory neddamu n'ebeera active. Kati kyekiri ku nnakyala. Oba tatandise okubaako byajjukira kati ate kino. Yagawekanye. Ono yakwata ekkubo n'ajja erudda. Yamaze okufuna data wa memory ye. Yamuddako erudda n'atandika okugenda maaso n'okuba nga amuzimbira algorithm gye yagambye. Maro gizimba n'agisevinga bulungi nnyo. Maro gisevinga n'agirookinga. Aya. Kati wokisigalidde ku implantinga mukali. Mukiro ewaka. Nabagambye tuyikaitwa replicas. Simanyi oba mukategeera. Ninga ngezaako era nfubanga bwe nsobola musobola okanyonyoka. Omutaba yebase n'asimuka. Mama! Taata! Kino kye mbagambye. Sorry, Dad. Mbwalabye accident nga bafa. It was just a bad dream. Mommy's okay. Wali mu kudilitinga obanga ayokyeza obwokya. Obanga ayokyeza obwokya neural pathways. Eza memories. Naye zisigaza residues nga bonoga zisigaza residues zisigalawo. Zisobola okuddamu ne ziba nga zigrowinga mpola mpola. Kyekiri ku mwana kyekimutuuseeko. Asimusenga alaba accident. Nti aweva maki yagezaako bisangulamu yalinga byayokyeza obwokya. Kati biringa ebitandise okuba nga bidda mpola. Yakimanyi ekyo takyetaagira ddala ate. Kubanga ono omwana kiyinza omuleetera tagali. Okufuna ekirooto kyekirooto kisobola okuddanga nga kyeddiŋŋana. Lwa nsonga it was an experience. Viva ku bino ebirooto bye tulota mutwogera ne sitaani. Ekyo kisobola obutadda. Ne ebiseera ebisinga ebintu ebirooto ebireeta brain trauma. Bye birooto kyoba experiencinze tugeze nga accident n'osimattuka. Nga wali otudde ku boda n'osimattuka accident. Buli kaseera oba toyagala kulinnya accident, toyagala kuddamu kulinnya boda. Nga toyagala gyesembereza. Kati kisobola okuleetera omuntu ogw'eddalu. Kyekiri ku mwana we. Kati alina omugiramu ddala memory eyo. Era emu mubeeramu. Kubanga obwongo bwo bwasobola ogya experience nga omukyala n'amusanze. Why? Mama, can we go upstairs? Jatugende kiki okola omwana wange gwe?
I gave her a little sedative. Just mbadde mwaka sedative eki? Eki? Please, let's talk upstairs. Bami ngenda kusaba tugende waggulu twogere. Nedda. Tell me the truth. Mbulira amazima. Waliwo bye sitegeera. Mukazi musawo ensonga azimanyi. Waliwo bye sitegeera. There was a crash. Agamba nti waliwo engeri ya crash akabenje. The kids died. Abaana baafa. Naawe n'ofiiramu. Kati ne mbazza. Wangi. Gino sije emibiri gy'aba origino. Yasooka n'akwata ku muwala we. Off her head. Gyako ekintu ekyo ku mutwe gwa muwala wange kimuggyeko. Wabula kibeera kizibu okukisa kubanga goba weefiiringa nga ggwe. Kiba kizibu okwewulira nga kopi. Yajja waali. I'm dead. Ekisegeeza nafa oli mulamu. Oli gwe tulaba nti otudde awo. N'abaana baffe balamu. Tewali ateekeddwa amanya ku kino. Ni kati ya mbutuufu oyinza otyokera ku makya n'okola ekintu nga kino. Nabalaba nga mufa. Yagamba nakwata ng'obulamu bwe bugenda nekwata mu mikono gyange. Nalina okuzaba naye nalisobola kigumiikiriza. Mukazi yali asobola okitegeera munnange. Kale agambye owaye nali nafa. Mukwatako n'amunyweza. Mubiri gwali musigwe gugo origino naye alina okwadijasitinga kwekyo. Ate oba tutegedde mazima toyinza birowoozaako nnyo. Naye bwe bagamba amazima otandika okulowoozaamu n'otunuulira omubiri. Naye kati oba olina okwadijasitinga mpolampola n'ogenda ng'okimanyira paka lwe kikuva mu bwongo n'otuuka n'omanyiira omubiri. Naye bino ne bimala bijja. Muba mukaguddeko mu Abafirika simu abagenda e China. Abachina bayinza obbawo egisaanuka mu nnaku 3. Saaga tosaaga. Kakati agenda okujja. Amakya amalungi nti amakya amalungi. Hey, how are you? Good, how are you? Gamba otya kono gamba otya. Hey, Maddie, come stay here with me. Mani ngenda kusaba soko gye jangu wano. They're fake. Gw'omuti guli feke njagala ofune oguli origino. I think they're nice. Nze ndowooza ogw'omuti si mubi wandimulese wamma gy'atugende. Banoonya muti gwa Sekukuru. So? Kaakati. You got him back. Wai wabakomezaawo ebyaddala mbalaba. Yes, nabakomezaawo. Alright, let's get you a tree. Kale tugende tufune omuti gwa Sekukuru munnange. Baatule waka bali mu kulya. Agira n'abatunuulira ng'alaba bali okay. Maybe. Banaye. We should move back home. Oba osanga tuddeyo ewaffe kono nga tuddayo kola ki? Are you serious? Taata biveeko ebyo. Ono omwana emmere yagisuula bbali. What? Emmere wabadde bino egisasi wagitadde. Kayina waliwo n'ettagali. Hey, Dad. Taata. Who is Zoe? Zoe yaani? Oli bw'abuuza Zoe maama n'asuula ebintu. Someone scribbled Zoe in my closet. Waliwo omuntu eyawandiika erinnya Zoe eri mu kisenge Bunk kyange. bed in that bedroom. Nange nnyina akatanda ke nasisikanye mu kisenge. Sure. I'm not crazy. I remember photos in the upstairs hall. Siri mulalu, nnyina ebifaananyi byensijjukira ebyabadde wali mu kakuubo. There might be some things. Wayinza okubeera omanyi kiri kye nakugambyeku waliwo ensonga z'ebintu ebyatuusewo. Kono nnyonnyola. Agambye omukyala nti okussisa ku kiri kye nakunnyonnyoddeko waliwo ensonga ezaatuuseewo. N'amugamba nnyonnyola. Ziba teziri busa Jones ngaze. Jones bamumanyi. Interrupting dinner, aren't I? Kansube siibayingiridde mu kyeggulo. You look stunning. Ng'olabika bulala. Such a lucky man, Bill. Oli musajja wa mukisa Biiru. Sure. Do you care to join us? Wandyagadde otwegatta ku kyeggulo. I've heard about women like you. Thanks, but I wouldn't dream of imposing. William, can I have a quick word? William, njagala sooke twogeremu eddakiika nga 2. Sigenda mulwisa eddakiika ziizo ngenda kuba mumaliriza. We're not done. Gwe tetunnamaliriza ogenda kubaako byonnyola waliwo bye sitegeera. Kali boosi we yamuleeta erudda njagala wekaanye. What brings you by? Ki ekikuleese wange?
Wawe kyenyagala ngambye. This was all a little too easy. Tulaba kino kyalinga ekyangu. I don't know. Sikitegera kiki oyogerako ekyangu mu ki? Need help. Leka nkuyambe. Takes 340. Test subject 346, 347 ne 348. Ego. Desperation has driven many a great man to yagamba kusya Katonda okuyagayaga kusindikiriza abasajja bangi okubaako bye bakola. Naye pressed, but now I have a problem. Siga nche wakola okuza famire yo kyansanyusa naye kati nyina obuzibu. You know what would happen if word of it. Gomanyi ekiyinza otuukawo singa olugambo olufuluma nti wakomezaawo famire yo. Omanyi ki ekiyinza otuukawo. Era amugamba nti bali ssebo ziri aziyita test subject, famire yo n'agiyita test subject. Bateekeddwa kubeera property ya kampuni yaabwe. Messy, it's risky. Simple is safe. Those 3 subjects in the wild is something. Ezo subjects 3 okubeera wano kyekyo kyesobola gezaako okwasaganya. 345 work. Nsobola okuddira 345 n'akola. Bio9 will be the most successful. Yamugamba Bio9 negenda kubeera successful. William, ask yourself a question. Naye bwe toddangako ne weebuuza. And this much. Ani ayinza okukeera ku makya okuspendinga ssente bwe ziti? Busimanyi okukomyawo abaserikale ababa bafudde. That's not how you win wars. Bwe batusibe bawangula entalo. Biomedical. Kali sooka omuli eri kampuni CEO. Jones. Nze n'erinnya lyange Size Jones. You figured out how to transfer human consciousness. Wasobodde ogezaako okumanya human consciousness engeri yogitransferinga okubaako wogiteeka. Ffe twagala tugiteeke mu helicopter, tugiteeke mu virus. Kwegamba tufune obwongo bwa haaka, tubugyewo tubuteeke mu virus. Omanyi ki kyayinza okukola? What about my family? Kadate family yange. Died in a car accident. Family yo yafiira mu car accident. Get me. Gwe nfunira algorithm eyo. Finish dinner. Then omalize ekyeggulo. Kids good night. Osibula abaana good night. Make love to your wife. Okulo muhabbat giye eri mukyalawo. Kyotasobola kufuna ku mulundi guli. Mukisa kwa gumusibula. Goodbye. Kati musibule. Tetusobola kukkiriza kubeera n'eyo family. Kijoni zino kyabitegeera. Kimugambye ffe ekintu kye twagala si kyekyo kyakuzimba abantu bwe tutyo kubazza. Ffe twagala tugezeko kufuna ekyo nga tusobola okuddira mayindi y'omuntu ne tugiteeka mu kye twagala. Mayindi y'omuntu ne tugiteeka mu helicopter. Helicopter neba nga yeevuga. Omuntu oyo nga kakensha mu kuvuga helicopter. Mbu mayindi ya haaka tugiteeke mu ka virus. Bu virus buno buyingira mu zi computer newe kwegamba nga muntu mayindi ya muntu yegendayo. Instead of okubeera ano simanyi ne operating nga netusindika signal simanyi nga tukwata bukwasi mayindi ya muntu ne tugiteeka mu kavayi ne tugisindika negenda mu kofe kye twagala simanyi kuzza abantu niyagamba tufudde era ne mugabo bokomezaawo tugenda bataminatinga yajja erudda yajja wali karodi. You were smart enough to do the right thing. Yakakubirawo empiso kabadde kasetinze bali nga kabagamba nzija lete biki byonkubye gwe. This is gonna piss me off. Kirabika kyo kigenda kunyiza toyasama toyinza kuŋŋamba mu famire yange mugenda gitaminatinga kati asigede nakati nti abantu babadde akole yali alowooza bali legit abantu bali illegal. Yajja ebbali mukazi we nayagala mubuuza njagala osooka onnyinyonnyole. Mr. Jones aliwa? Maama simanyi mugenda kufuna divorce. Can you go to your rooms, please? Bane musooke mugende mu bisenge byammwe bambi. Talk for about a dishwasher. Ayina byanoonya mugaba biri eri mu dishwasher. Badde anoonya kafoiro. I need to know what's going on. Njagala manya ki ekigenda maaso. And who is Zoe? Ye Zoe yaani? Zoe is our daughter. Zoe yali muwala waffe. I couldn't bring you all. Ye saasobola mwenna saasobola kubazza. There weren't enough pods. Tewaali pods zimala. I deleted her from your memories. Era bwentyo ne mudeleting okuva mu memory yammwe. You have my child from? Wanzija mu memory ya muwala wange. I'm sorry. Onoosonyiwa munnange. I don't blame you if you want to hate me for. Wabula sikunenya oba oyagala kunkyabula mu bwo bwonna obusigalire naye essaawa gino. Bio9 isn't a medical. Bio9 si medical company nga bulijjo bwensuubira. Basajja bakyamu balina birala bye baagala kukola. And the kids. Era bagambye baagala kunyiga gwe n'abaana baagala bajjawo. I didn't defy every natural law. Nze saakedde ku makya kudifyinga every natural law kubakomyawo ku nsi kulaba nga babataminatinga. So kati ngenda kusaba tukwate kubo tutawanyike tugende. Yayitirawo abaana omukyala. Kirungi mukazi waali so understanding. Ate olwedde omulimu bbaawe gwe yali akola yali agutegere engeri naye gy'alimu olusawo. Bintu ebisinga teyamukayanya nnyo. Ono yakwate kubo najja erudda.
n'asooka abaako kafuna n'akateeka erudda mu nsawo n'abaako ne byajja waawo bajja erudda mu gaali kati ekirungi ekintu kyatadistroyinga ng'agamba tomanya ye memori ya muwala we teyagidistroyinga era agiina atambula nayo kwa disiki bano bagenda okuzza amaaso balinda oda za bosi nga loli emmotoka agikudde yuli atawanyika agenda basooka ne bajja balabe bosi aliwa bosi lwadde engulu bosi musaatu lwadde engulu What is going on? ki ekigenda maaso Sophie, there's some mad people trying to hurt us. Sophie waliwo abasajja abakyamu abaagala otulumya beetaaga bagende bafune eryato bave wano ono agenda okuyitamu okujja erudda abaagenda n'awulira ebibwatuka sooka olina enaba ebiki ebibwatuka wano kuzza amaaso okujjayo okulaba aya wabula ndi so disappointed Bill ndi so disappointed atooba sebo baba no badduka Don't shoot him in the head. temubasekula mu mutwe It's all your fault. I didn't do anything. gambe babasekule naye tebabakuba mu mutwe I bet you the trucks will be so far. Didn't shut up. batutuuseeko batya beebuuza abagwagwa babatuuseeko batya yagamba si motoka si simu nti mwe muli tracking device wabula emibiri gyammwe traka zirimu mmwe aya okusinziira bo bennyini emibiri gyali product ya company soka n'aleeta eggaali kati okusinziira nti property baziteekamu traka ziri mu bo kane tuli fine tuli okay bayiseewo How do we get the trackers out? tuzijjamu tutya They're in the pods and they attach to the spine in utero. yagamba ekizibu ekiriwo zitambulira mu spine tetusobola kuzijjamu What are you guys talking about? kiki kyemwogerako bannange That's about the way we can. ntwala ku kiriniki si gye tuvuddeko ntwala ku kiriniki okay tewali tabu kaino ye mukazi we clinical doctor oli agensi n'amugamba nti okusiza ku traka baziisa mu spine zammwe ziri mu spine kizibu okuzijjamu onamugamba kati gwe ntwala ku kiriniki bajja bakaita replicas psychological thriller tuliko kali ekyakola yaleeta kino kidivibrator juya kidivibrator kibeeramu amasayansi So this will fry them. n'agamba nti bwe bubanga ddala mutuufu traka bawe babuyisa mu spine kino kisobola obufurayinga Serious. tubukubye amasannyalaze busootinge buveeko I know you're afraid. kimanyi oli mu kutya That's to trust me. Okay. naye neesiga owulidde neesiga ku kyengenda okukola gwe gebeera mukakamu mukazi agambye tubukubye amasannyalaze busootinge bweba bwina kwegamba saketi If I get this wrong, it's over. singa tukikola mu kyama omutima gw'omuwala gugenda zikira okitegeera defibrators ebiseera ebisinga teziba nnungi kuba muntu mulamu masannyalaze kuyita mu mutima gwa muntu guyinza nozikira ne gusirika kati yakuba akamu ne bakafurayinga masannyalaze gabayitamu kati mu kuyitamu buli obuntu bwawe bwe bataddemu butulaka buba bulina saketi bujja buzzi busirira busiriizi Claire. nono n'akoona akokubiri kavudde kusigaddeko kamu kokka abaayi kiki kyemukola eno bannange nakyala omutima gukubira waggulu katerodi alina osooka okulinda nakyala omutima gukakane bebi ngenda kusaba omutima gukakanye alina okukakanya tebasobola mukuba defibrillator ate nga omutima gukubira waggulu balina osooka balinde gukakane then balyoke bakube defibrillator bano bagera okuzza amaaso kati yamukubirawo nako ne kazikira atolooza bakyabalina
Mama nyabo kati bali kiriya butraka tebukyaliko bukamisine ne bajja basika ne gaali bali bagenda tukawo nga basimbudde bagenje yakanda gamba babadde wano kati bakyaliwo Targets are off the X. They fried their trackers. We lost. butraka babu flyinze kati batubuze naina gwe yakubira essimu busungu kati bwerere A question for you. gwe nyina ekibuzo kye njagala okubuuza You and the kids stay in the car, honey. ngenda kusaba gwe n'abaana musoke musigale wano mu mmotoka ngenda kulaba lyato lye tugenda kukozesa segeera ngenda kukozesa lyato lya munywanyi gambye yasigale wano n'abato egerako ssa lyato lya munywanyi Eddie tuukako yali yamugamba ebisongozi atera bitereka mu beiti box dadi alaze wakono musirike banaye mubadde ki beiti box n'agijjayo najja asooke yeekebe gyalabe ebisongo we biriwo oba kumba olowooza n'abagwagwa tebazze unagenda osiimula erudde okuzza amaaso ng'abagwagwa bazze ono yakanda gamba tufudde bannaye baabano bazze babeetika bwetisi ne babajjayo bato bakanda kulajjana mujje tugende unagenda okuzza amaaso ng'abaana be barajjana babatwala n'omukyala bamututte abagwagwa babaguddeko katonda waabwe nibo bayisewo ne babateeka erudda mu gaali ono yagamba nti famire tugifunye ate Foster kono ye Foster ajja kujja gye tuli tekibeeraliikiriza mubaleete Good call, Eddie. Eddie kyokoze kibadde kisufu ate no Eddie abaliddemu olukwate You bastard. kale musiro gwe Everything's gonna be fine. buli kimu kyonna kigenda kubeera fine Fine? They're gonna kill us. bano abasiru bagenda tutta naawe You know, I have some snacks in my... abo abaana sooka beetika obatwale bafune ku byokulya No, come with us. amugambye ebyoyogera bya kitumba bano abasiru baagala tutta baagala bataminatinga lodi atuuseewo tugenda mweyongera mu kayitibwa John Wick ekyokusatu yajja erudda n'aggulawo yesebo unaze Look, Mona, we stole millions of dollars worth of biodine equipment to make you. Make me. yamugamba nti twabba ebyuma ebiri worth millions ezitenkanika ebyuma bya bayina okusobola ogezaako okumakinga But I couldn't do it, and then Jones found out, and look, if we just play ball, ekituufu kiri nti make it out of this. Get your hands off my wife. nali namusuubiza nti bwe kiba kiganye tusobola okitaminatinga kati ate nga tusobola gezaako bataminatinga jonis n'alyoka akimanya mu tulina kye tukola bwe namunyonyolamu n'agamba tugende maaso n'okukola ye n'asirika It's got way out of hand. It's all right. kiryoke Eddie It's going to be okay. buli kimu kigenda kubeera oke I destroyed the algorithm. algorithm nagisaanyizaawo kono nakirabye Algorithm exists is in my head. kati esaawa zina algorithm eri mutwe gwange gy'oyagala Here, you never see us again, me and my family. nze singa okkiriza famire yange neeva wano ngenda kuwa algorithm togenda kuddamu tulabako yamuuza onegotiatinga onegotiatinga Jones, wait! yali amugamba onneetaaga kono nyinza okuba nkwetaaga naye ate simwetaaga obadde nga agenda osekula nakyanda nakubaka Eddie ndowooza okirabye lindako kale kankikole ngenda kuwa algorithm ngenda gyekuwa nkimanyi ogenda gyempa tekiriiko kyoba ki jwira waliwo eyeje yali amaze okumapinga If you trust him, he'll kill us. omusajja omwesiga omusajja agenda tutta anti tofaayo musatu yagamba mukyala we tofaayo katulabe
n'akwate kubo na insert nga mwerudda kwe kujja kati ebisinga byalina okukola bano tebabimanyi nnyo kiri awo yabimanyi n'atandika Kabwongo bwali mukuuku kati kyeyakola n'asindika bwe yasindika yasooka n'asindika part of it muka test subject 345 bano tebamanyi wabula part of it asindise na imprintinga kanasigala nga azimba wano memory gyasindise memory ye gyasindise mukali namala nakaswitchinga on katiko already ekyali kiremesa yali amaze okukitegera katiko akataddemu obwongo bwe kati kategeera nga ye buli kimu kyonna kyalina mu bwongo kati alinga akoze kopi ye ono ye krabali walagera wuli waliwo ebigwa nako ke ka William n'amagezi gonna ag'okuyiiya biki byonna kwata yina algorithm ngikuwadde kati family yange gite ye lwaki okyesibako kino ekintu kyoyita family yo kino kopi tukitegeera experiment yewedde biiru kyenaba kaze oli kamaze omunyiga bwe bagera okuza amaaso leka family yange egende ta family yange Jones nekakanyuga maiti yono wanji nibajja bakasekule bullet wamajja tutandike tujewa abana tuyitemu kasekula bano twagala kwata ku family yange kashegwe Jones family yange gyosiri walirako bano bafulumayo nibayingira egaali bagenda simbula kutawanyika rodi yajja wabula batandika bwana n'asooka alowooza kiki genda yagala agenda asooka alabe engeri gy'ayinza okuyimirizaamu bino taata alagawa addawa alina byagenza okuleeta munnange waliwo byagenza okuleeta nonno kamutuga William kimala muleke okay yasebo ne weetunuulira kati kokeera bangooli bakasirwako tekamanyi nti kuuma kiwulikika kitya kuwulikika kitya kino kigenda wulikika mu ngeri ndala naye kiwulikika nga nze kwegamba yeewulira nga ye nga William bw'ayimiridde wano bwe yeewulira nako bwe keewulira kawuli akali so oke yajeho ono omugwagwa bagenda sindika omuntu omulala kasanfa yagamba singa tukola ffe embiriri simanyi yaga negotiatinga nange kwata watya singa agamba nti waliwo engeri gye tusobola okukolamu kino osegeera ng'osobola okuddamu okubeerawo ku nsi nateera olabye otya tulina diiru tusobola okufula omusaawe mugagga William byoliko bya kitumbaavu gwe tofaayo kino ngenda kikwasaganya kyendekere naye nkibasegeza olina osigala anti wali ngeri ndala munna genda olabirire famire gwe
We'll be fine. Tujja kubeera fine n'ono omuje. Afudde. Kale William. Kikakola ne kakwate kubone kajja waali. Lori agera okuza amaaso okulengera bw'ati. Kasajja katuka Edi kanywanyike. Mu process eri yonna gye balimu ey'okubanga bakuza emibiri, Jones yali abategeera. Naye n'asigala nga yamugaa gusigala nga mugenda maaso n'okola kye mukola tulabe. Kayano kye kaakola kajja erudda. Ne kasooka kamukopololamu. Wamala okuyita ennaku 17. Ennaku 17 nga zeetoolodde. Ennaku 17 ozimanyi. Kiraga nti omubiri guli complete. Era nga tuzze erudda ku beach. Bano bali mu kulya life n'abato. Nakyala agenda okujjawo tebana bafuna side effects ziri awo. Mibiri gyonna gifunctioninga mu ngeri eri nnomo. Ate olowooza Lodi teyaddayo n'akomyawo muwala we. Yo meme already yali agiina. Akatoya akakomyawo. Nakyagenda okuzza amaaso ng'alengera omwana we. Ajja n'amusimba akafumito bambi. Wow. Musimula ne kakisi. Njagala weekanye. Gamba kimu we bali. Tuda ku side yo mu Dubai, United Arab Emirates. Waliwo yakwate kubona jja, waliwo yaleetebwa. Johnny zino gyali. Mr. Kisam. Mr. Kisam. So glad you could make it. Nimusaifu okubanga osobodde okujja. Ne sente weeziri. Regret it. Togenda kwejjusa mu kino. What price can you put on a second lifetime? Yamugamba goroza muwendo nabaki. Nakubuza muwendo nabaki gwosobola oteeka. Ku mukisa gw'obulamu obwokubiri. Ne bamuyisawo ne bamuleeta erudda. Oh, Bill, it's time to go to work. Owaye Bill ke kasira tugende maaso n'okola. Kati kano kamasiini oli kaamukomyawo nga kalina memory gye kamusanguddemu. Boot the mapping sequence. N'agamba mutandike mapping sequence. Kati omulimu gwe bakola bano banina ssente nkaddiye nyina ebirwadde byange. Baba babasaba ssente ne basobola okubazza mu ngeri emu b'endala. Naye gomanyi ssente z'abagenda okukola mu nsi ne kiba nga asobola okikola. Abantu bangi abatagala fa kuva ku nsi. Bangi abo bagenda osasulya abanga akomezaawo ku nsi natera abantu baba bagenda kuwangala emyaka egiwera n'olukumi. Kale bwe katyo bwe kabadde kayitibwa Ruprikazi abije jwa Sport Shows nga bulijjo Shafik for Service Center International Promerica Jesuga Limited EK Music za Plaza mpozi ngo gasseko ne tena Blidozi nalaba kata ngenda kusaba sigale ng'otudde mukama abankomere muyeraba.